Wano mu Uganda, bw'onoonya omuyimbi akooka ennyimba omuli ebinnonogo, toyinza kubuusa Bobi Wine galaba. Serious matter this. A dedication to all them leaders and the voters. Sensitization to avoid a... Omuyimbi Bobi Wine nga g'oku mikolo gy'ekikayi Robert Ssentamu Kyagulanyi akwolesa obubaka obw'enjawulo ng'ayita mu bivuga. Muno mulimu obubaka obuzzaamu essuubi, obubaka obugumya apatikana obutapowa n'okwewaayo ng'ekyokulabirako. Amanyi nti ebintu tebisoboka ekizampo yeffe kati nno tebakutiisa tebakufiisa tebakunyomanga naawe ebintu biyinza bali mu buyinza tebakukanganga. Mu ngeri y'emu Bobi Wine alangira abakulembeze abasibye omuntu wa wansi mu musana mu biseera eby'okulonda kyokka ne yeerabirwa. Bobi Wine ajjukirwa nnyo mu biseera bya Nankulu Jennifer Musisi olw'okukozesa eddoboozi lye n'atusa eddoboozi ly'abasuubuzi b'omu Kampala abaali batulugunyizibwa eri be kikwatako. Bwe kituuka ku ky'okutulugunyizibwa abakuumaddembe, ono agamba abaalwanirira bo okukyusa embeera mwe bakolera okuva mu busiisira mwe basula saako okufuna omusaala ogwegasa. Nze gw'otulugunya otyo ndi muganda wo, bino byenkola biyamba gwe n'abantu bo. Afande sipigani nawe nakupigania, sipigani nawe lakini nakupigania. Afande sirwana nawe be nanirira kwe. Bobi amanyiddwa nnyo okuba omusaale mu kulwanira eddembe ly'abantu okusingira ddala ery'okweyogerera, era ono Munyimba mwayita okunga bannayuganda okulwanira eddembe lyabwe eribaweebwa ssemateeka. Become misleaders and mentors become tormentors. When freedom of expression becomes the target of suppression, opposition becomes our position. Ono okuyimba kumutuusiza ku byengero ebiwera okulina okufuuka omubaka w'abantu era ng'akiikirira abantu b'omubuvanjuba bwa Kyaddondo. No matter where you belong politically, we have to celebrate together, we have to smile together, we have to dance together. Ng'oggyeko obubaka obw'ebyobufuzi ku ky'okukooka ennyimba ez'omukwano Bobi alimmo. Okwewaayo mu linnya ly'omukwano, okwegwanyiza, okusiima bamwana munyirivu, okuwanjaga, saako okukkiriza amaanyi g'omukwano, byonna byeyorekera mu nnyimba ze. Njagala ompulire, oba onjagala nkusaba onjagala ekigwe, kankuwe n'enkulire, bano abawala abalala nabakyala ggwe. Tunulira mu maaso njagala nkukakase, olukomanye kikye ndikoma baby. Pulira bakamata emitima gy'Abafirika, kibeera migumu naye mpulira nga nze anakusigula yani. Ono ng'ayita mu kisinde kye ekya People Power, abobbi abakulembeze bakuna emitwe era nga gibuvuddeko yalangirira okumega President Yoweri Kaguta Museveni mu kalulu akajja. Our entry as the young people of Uganda is a breath of fresh air because we are the majority. We are over 85% of the population, and that is not enough. Even the elders are with us, and indeed the people of Uganda are more united than ever before. So yes, I've said it before and I'm saying it now that my team and I are seriously considering challenging President Museveni in the next presidential elections, and that's less than 2 years away. Bobi Wine era yasuubiza bannayuganda okwambala engule ng'enguzi, obusosoze, ekibbattaka, obulyake, saako n'okulinyirira eddembe ly'omuntu wa bulijjo, byonna nga bifuuse lufumo. Wange wangudde tuliyambale tuli nyuma
wa Uganda empya. ye muyimbi mune Pastor Wilson Bugembe ono ng'amanyikiddwa nnyo mu kuyimba ennyimba ezitendereza Katonda ng'ayita mu limba lw'engule akubiriza bannayuganda okubeera obumu okweyagaliza eddembe saako okubeera abakkakkamu kubanga ffenna tuli ba Luganda. Mukozesa mirembe temulwana tuliyambale gule mwenna muli baana ba Luhanga tuliyambale gule bannayuganda tuli ba Luganda tuliyambale gule tulinyumira Uganda. Nze Ronage Owekibbimba ku Ronage Productions.